Kye kisinga okuwa essanyu ku nsi ssente ozikoze. Ekisinga okumpa essanyu emabega kaawo mbadde nnywamu n'ensanyuka ne kati ate nalokoka Zijjukire wa Bugembe. Ssente zimbe kanisa n'owaayo. Nempaayo era nkyawaayo na kati. Twamaliriza ate simaani mpulya nti waddamu kkono n'okemebwamu. Naye nabagamba bannamawulire ne pasita akimanyi ne bw'omubuuza bwe bansanga nga nnywamu bandeke ebintu tebiggwa lumu ngenda mpolampola webali process by process. Bangamba ennaku zino ennamba y'abakyala yeeyongera gy'oli. Munnange yeeyongera nali mmanyi simanyira lwaki tebandeka nali mmanyi nti bagenda kumpita kyonziira naye era mukazi wange mugumu nnyo mwagala nnyo kubanga amasimu gendisiivinga ag'abawala kuba tomanya ani akubye ng'okwata ng'awuliriza naye olw'okuba mmanyi aneesiga amanyi ebyo bizezengere. Mbeera nti wali omusuubiza omwongerako kati kyemmanyi wakivaako ekyo. Nakita ate omukazi mulungi nnyo amanyi n'okukola kati ndiwo ne Masaka siri era sigenda nagenda naye buli kimu kitambula. Omanyi olonda. Manyi okulonda. Toli nnyo muntu wakubuusabuusa wonna nnyo nti ate kakati wagenze mwankole ate biki ebyo nza ate gwe nasiima yoyo. Naye ate munaye bagamba abasinga okwogerera abamu bo be bali bazze gy'oli n'ogaana. N'engoba embwa. Kiki omuntu waba yeeyambye wali ebyo ebiwala ebikola ku mativi ebyo gasiya. Omuntu najja gy'oli nga yeekuttekutte n'omala n'okuwa. Tebyetaaga na kutunulako. Mubiraba binyirira naye mbwa za ku kyalo. Mukyala we Masaka kamubuuzeeko ak'ensusu mukwano gwa. Aluwa gwe nnina kati oba eyali. Bannange so kumbuuza. Sagala kundeetera buzibu. Gwe nnina kati aliyo oba eyaliyo. Bikulemye. Kakati eyaliyo kyekyabaawo. Yakoowa n'agenda. Alaka yeegatta mu bali era. Yayina n'abaana yabantwalako. Ndowooza yalaba nga sisobola balabirira. Naye obuyambi okyaweereza kyemmanyi gyali. Bw'aba ayagala mmuwa. Naye nga ensonga bwe ziti zibatuukako olw'ensonga ntuula ne ba sponsors baffe ab'enjawulo kwe kuli Sozo Properties ono ng'agula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba restaurants gym saloon properties ng'amayumba n'amataka nga bikyali mu mbeera nnungi asangibwa Kireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo. Kasamitala Cargo and Logistic Company ono yena akugamba nti jangu mukole business akusaabaliza ebintu okubijja e China abireete mu Uganda oba okubijja mu Uganda abitwale China mu nnaku 3-5 weddu kwegamba asangibwa ku Total ekizimbe kiriraanye Jesco mu kibuga wakati oba ku namba z'essimu eye China n'eye Uganda nga woza wansi awo. Ziwa and Sons bo bakusupplyingire ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe oleme kusula mu buliri bwesittaza obuliri ng'amasuuka mabi blanketi nga tetegeerekeka mosquito net toyina kwegamba oyina abaziwa and Sons babere nga bakwasa mu nsonga ezifaanako ezo basangibwa ku Mukwano Arcade ennamba z'essimu weeziri wansi awo. Kato Akula Construction ate bo ne bagamba nti katukolere plan y'ennyumba eya buli kika kye wali yagadde ku levels zonna ey'omutindo ate bakutereko ne biodigester oba septic tanker kiyite kyonna kiwali kiyise kabuyonjo eyo eriko tetwala space atewunya ya ssente entono nnyo tenuunwamu ya buwangaazi so bano basangibwa na Lukolongo ate era n'ennamba z'essimu bazina wansi awo eza office osobola okubeera nga ate obafunira omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music. Nze Lujja omulungi atulaba ndi mu ofisi y'omugagga aliko omugagga Lwasa era nga tuzira okunyumyamuko emboozi kimu 2-3 amumanyi musajja atanyigirwa mu ttooke naye nga mukama wange nga tonnabuuza na ku bantu ekyokunyirira ekyo ky'oba osookerako abantu bakunyigiriza naye okunyirira tolisa naye bw'oba ne ssente kyekiyiza okulema bw'oba n'entono z'olyako kiki ekiyinza okulema bw'oba olaba zino si ntono z'olyako nina ntonotono naye nga zisobola okumbeezaawo n'enjira nga ndyako. buli sawa gye nkusanga ekkooti ebeera eri ekkooti yennyini akasaati kooteeka mu ndakaba kali
n'ebyo bukirina okuba nga director. Engoye ozijja bweru ne zijja buzi oba ogula wano? Sitera kugula muno ngoye, engeri gye ntambula buli lwenzira nzijja n'engoye. Engoye zange ntera zigula Dubai ebiseera ebisinga. Kwe kunyirira okwo. Mu mbeera eno ng'abantu babeerawo ne bagattako ebiboozibozi. Nze n'ennaku zino mbadde manyi nti omugole yanoba naye kano akakindo n'akakindo kaliko omugole. Tebakulimbalimba. Omugole tasobola kunoba. Yajja kufumba ateredde kati tolina ky'oyinza mumutwala. Mu mbeera ng'abangi baba bastressingamu katono nnyo abamu balekerawo n'okulya. Naye gwe ku bintu byonna ebikusindikiddwa ebigambo ebikwogeddwako. Kankubuulire, olunaku omuntu alina amagezi kaalivaayo n'anvuma nja kgenda mwetondere mubuuze ampe n'amagezi kyekyokukola. Naye basiru be bajjudde. Kyogamba mu bantu bonna bakwogeddeko essaawa ne tupima amagezi naawo balaba basirusiru bakireereese kati mbagambe ki bebikuteeka mu mbeera nga tolina stress wadde siina yadde. Omugezi tuli mupimira ku kiki kyali kwogerako omugezi? Omugezi osobola omumanya mwangu wakumanya. Omugezi singa aba wakwogerako kiki kyayinza okwogerako? Abagezi gye bali n'omanya nti gundi alina obuvunaanyizibwa anjogeddeko ekigambo kino kamutuukirire njogereko naye oba nkyuseemu. Sofa kuboogera nze siyinza nakwetondera abo basama Facebook. Bawandiika ne bawandiika n'obalaba n'ogala kati laba zino embwa zinoonya mirimo fo ky'okusaba emirimo zoogera bwogezi. Kyekiri kyogamba nti ne ttiimu kola ssente weeyagala weekyakidde mu kyasa kino. Ate tugenda kuba b'amaanyi. Tugenda kuba b'amaanyi. Amaanyi mugenda kugalagira mu kyo mugagga? Mu bingi. Kati twatandise okuzannya omupiira. Okyayinamu? Ate njagala simanyi nti banakkiriza naye njagala tuzanye mu BBS. Nja tugikube goola 2. Naye tegujja na kunyuma ogwo kuba tugenda bakuba. Tuli ku training. Owazze mu mupiira tebiikomyewo biri ebyekyeso bye bagamba nti tomala ebyo kati ssebo wasoma ki? Awulire. Weetegereza vidiyo eyo. Vidiyo nkirabaawo. N'olabira ddala nga ntuufu mu bumanyirivu bwo. Naye tugende nti kale ababyogera tebatega. Kati ndi ku ggwe essaawa eno. Kati nze kye nalaba ky'oyagala. Walaba nga ntuufu. Owaaye nalaba alabaawo naye kala zino saazitegeera wansi. Obimanyi ebyati mumbikolera. Mumugattagatta naye bye tubijja kuzijjako ki? Tebinjigyeko amplifier ya muzindano nti tavanikiki tejja kukola. Tebitutte guzindaalo bakatebe nti lwasa events tejja kukola. Nze nfuna ssente. Sente zisigala zijja nga mubonaabona n'okufooginga emitwe ogiteeka ku bibuduudu. Nebino ebintu by'okufooginga emitwe bino tebina ng'egye byakukosaamu ng'omuntu. Yadde akatono. Wadde business. Yadde akatono nkubuulidde. Masaka eyo kiri kiti amaanyi bakyaliddwa nga nze nina tenti zendeeta ewammwe nga mufiiriddwa. Oyinza okugaana olw'ebyo. Kubanga tuba tufiiriddwa nga twetaaga tenti. Nga mwetaaga tenti. Masaka amaanyi go gayimiridde gatya kati gakyalinga gali. Tosobola kwemanya naye kikulu babi naye mbaagala. Abamasaka babi. Babi naye mbaagala. Bakola ki? Bo nabo babimanyi. Bakuma akalulu. N'ekyo tekinjijaako kubaagala. Naye Masaka ono yalibadde atya nga gwe mukulembeze essaawa? Singa kati yandibadde yatandika dde okwaka. Street ku street mataala. Zi flyover nali nazitegeka dda. Obikola ngani? Wuliriza nno. Naye akola ebintu ebituuka ku ebyo bituuka ku level eyo. Sikitegeeza nti buli kimu gavumenti yeyina okuteekamu. Tuba n'emikwano gyaffe. Omunnyonnyola n'omunnyonnyola kitundu wenzaalibwa kiriwo kitnebo kiti naakuwa offer. Nayina mikwano gyange okuva e China eyo na mikwano gyange okuva mu Amerika ng'era beetegefu okunnyamba. Naye kyankaluubirira nno obbaatulira nagudde naye nga baali bawookinga nga bali ku intaneti. Baamanya nti omusajja waffe agudde. Naye kati mu mbeera eno ab'e Masaka bakyalinayo essuubi mu maaso awo mu kalulu akaddamu.
Masaka nani ani agenda okulembera Masaka agikyuse sirabayo bandi nawulira bagamba tinebotekawo ekidomola bajja kironda Masaka kasitotekawo ekidomola n'okiteekako manvuuli nga bakironda omulundi guno ddire mu manvu bawonye ekidomola siyinza kubeera musirusiru kutuuka awo kikyotegeeza mu eno embeera okubeera mu manvuuli okubeera mu manvuuli sobola nze nkubuulira sobola ne manvuuli ng'ereese emimuli emito kale essuula empya bajja gyetamwa gwe linda wayitewo emyaka egyo olabeyo omuntu anayagala manvuuli yadde n'omu olwo ki ekibeetamu bagamba batamwa movement tebajagalirako ddala juzi nenyambala t-shirt zonna uliriza essaati saati wamma n'omugole n'ayambala yero lega tugende batuzirire emmere tubirabe bajja balinga munyeera bamena Masaka twatwala loole namba neteyamala ne bali emmere ya yero ngirira ddala nti nga buli gwenkwasa akasawo mugira naye nga ddamu ati nengambala banno bano ekigendera kyali kimu ekyo nali mbaddiza kuba bampa n'abampa saabamanya naye nagamba kambatwalire emmere ebiseera bya covid emmere yabula ogwo omutima nguyina lwakuba abalala balina ekiti mu bantwalira abasirusiru balina ekiti mu bantwalira naye nze nemanyi kyendi ate abo abasirusiru sagala babononere bategeevu so nabatwalira emmere bambi mu mbeera gy'owangalidde nga kirabisenga abasirusiru be bangi ku sayidi naye tekirina kyekinkosa ate era tekikosa na mutegeevu yenna kubanga ebiriwo babiraba bizinesi nga tuggyeko Tavern Cake nga tuggyeko Rwasa Events biki ebirala ebikuwa ssente zino zosobodde okukuuma nga nabuno obwana bujja ne buzisomola era busomola munnange ozikuuma ng'okyasiina naye era busomole kubanga tebulina kibujja kuntoolako nze nali manyi n'omwana akukubye ekigo ani ono omuwala ono omweru ono gwakolera bizinesi kakati kankubuuze oyo ayinza kuntwalako ki nali manyi bizinesi akuye abo balya busente bwa chapati obeerawo n'obwa chapati wabbali wano abaana balema okumanya nti akawunti ezitowa ogireka eri n'obateerawo eyaabo ate munange naye tetumuyingiza mu mbozi yaffe omuto oyo wuliriza waliwo akakundi akamulwanira entalo saagala kaddemu kannumbe kabadde kasirisasiriseemu naye beesobolera setagalooya nsobola okubaddamu era tunyumiza ku bizinesi endala tobadde ontegeeza mukama wa bizinesi zitambula kati wano wozze si Masaka ofisi y'amaanyi mu kibuga ofisi yange ate mazeewo emyaka kati ndi mu 10 oba nga 15 ng'oli wano renti osasula ekizimbe nali ofisi yange yali wansi nenvaawo kati wano mazeewo emyaka nga 7 n'emirimu gyawo nagyo gitambula kagamba kibuga Masaka naye Masaka okyage covid kati ate mukyala yaliyo aliwa kubona yaliyo Masaka olinamu abakyala be nvaako ninayo ogu Kampala nina omu ne Masaka omu gyali gyakalaba naye akyabastandinga namugamba abazibu nnyo n'agaana naye kambalumbe mbetegerere kati akyabamanya ajja kunkubira mbuulire tinzikuse mukyala we Masaka kamubuuzeeko ak'ensusu omukwano gwa aluwa gwe nnina kati oba eyali vannange sokumbuuza sagala kundeetera buzibu gwe nnina kati aliyo oba eyaliyo bikulemye kakati eyaliyo kyekyabaawo yakoowa n'agenda alaka yeegatta mu bali era yayina n'abaana yabantwalako ndowooza yalaba nga sisobola balabirira naye obuyambi okyaweereza kyemajjali bw'aba ayagala mmuwa naye tayagala bizinesi ndowooza tali bubi tomanyi bano bamulodoka enkoowu babeerawo awo bbali nga baagala kubuukira mukamugagga kino kankikwebaliza omanye olonda
manyi okulonda toli nnyo muntu wakubuusabuusa wonna nnyo nti ate kakati wagenze mwankole ate biki ebyo nza ate gwe nasiima yoyo obanezipulinti waliwo ne munnamawulire bampa akaloboozi ke ng'ali mu kuvumirira mukazi wange naye nga yenayena alinga ekigunju mbula n'okumwogera erinnya naye kammuleke agamba ti akakazi kali awo katono tekategerekeka obadde oyagala nfuna aluwa nfune ggwe nga obapimapima ku mizaani kigwe mbwanjereere ziri awo zizunga buzunzi naye ate munaye bagamba abasinga okwogerera abamu bo be bali bazze gy'oli n'ogaana n'engoba embwa kiki omuntu waba yeeyambye ebyo ebiwala ebikola ku mativi ebyo gasiya omuntu najja gy'oli nga yeekuttekutte n'omala tebyetaaga na kutunulako mubiraba binyirira naye mbwa za ku kyalo ki ekisinga okuwa essanyu ku nsi sente ozikoze ekisinga okumpa essanyu emabegakaawo mbadde nnywamu n'ensanyuka ne kati ate nalokoka zijjukire wa bugembe esente zizimbe kanisa n'owaayo nempaayo era nkyawaayo nakati twamaliriza tesimani empulya nti waddamu kkono n'okemebwamu naye nabagamba bannamawulire ne pasita akimanyi ne bw'omubuuza bwe bansanga nga nywamu bandeke ebintu tebiggwa lumu ngenda mpolampola webali process by process bwenja okuva mmala okunywa omwenge eyali kureeti ate nanywanga kureeti emu n'eccupa 10 kati onywa kyenkana nanywamu nnyo obucupa 6 ku kureeti yawe ebeera oba onywedde kwota nayo tewera mba nnyoddeko butono kitegeeza nakyusa nava jja kuva ddaki ngumale era bwe nagumala nga njatula manyi mu mwanda banga ndokose naye wandabako nga njatula okulokoka balokoka ne baasa n'owaayo naye saayatula naye olunaku lwe naavaayo nga njatudde nja kuba ate nezinterview zammwe sikyazaagala mwogera ebinyiiza bingi mu bannamawulire munyiiza nnyo naye abantu bona tebakyawa eriyo abanjagala kati eriyo eyazze naŋŋamba nsaba kukuyimbira oluyimba nga muyimbi mukazi meeya mulamba meeya weruweru anti abo bakodomi bange bulungi nnyo ne mukyala wange nataliko okunyimbira nenyimuka nenzina namu abanjagala gyebali abategeera gyebali ebyo bizezengere byoku Facebook bubaka ki obuli mu luyimba nga tulogera obaka gwabadde mukwano gwokka n'okunnyonnyola abantu nti abantu abalina omugaso mwogere ku mugaso gwabwe tegumwogera bali bibi byabwe manyi teri muntu atalina bibi kabe faza kabaani kabe bishopu buli muntu aba n'ebibi naye ate tekyetaaga bw'oba oyagala enkulaakulana gw'obyogereko yogera ku birungi byakoze kati bannamasaka teri ayinza kuvaayo nti owaayi omusajja oyo yatuwa akawunga tiyatuwa emmere bibi banoonya kibi ezo TV ezo boogera bibi oluusi waliwo wendabye nga TV osooka nozesambamu kituufu naye nga nze munna bizinensi bambi tubaleke bafune amawulire tebalina mawulire bafune amawulire naye okuumya otya ssente zino balaashi ekikulu nyingi tezola kuggwawo kati nkugambe ki nkuge nti nkuumye ntya zayitiri obungi nkuumye ntya ate mmanyi ozinoonya pulani ki zoyina kati ze tulina okubeera nga ate kati sayidi endala ebigattako nga tutegeeza abantu akati emabegakaawo mbadde ngenda kukola offices za funeral service
olwo abantu tufa nnyo mwali mufa nnyo naye ne mukendeera covid nadduka weyadduka olwo pulani ne zivaawo pulani ne zivaayo naye nali mbaze okugula amamotoka nga mbaze okugula ebintu ebimu era noonya ndooza gwembiwa asigale ngaakitambuza naye ng'ebinyongerako nina emmotoka zange nzaagala nnyo wabula emunvuma emmotoka nejja ne baleetayo $2,000,000 nga nzijjayo nga ntandika okulya mmwe nga mweyongera okuvuma emmotoka zino eza bondi oba loole zino ezikola mu byalo zireeta mmere kakati nina event saagala kwongerako byenkolera binsanyusa kiraabu bagiggala twali twebuuliza nti nayo n'omwami nga ajjawa sente bonna eteekako ojja kufa kirabu nzigale emyaka katulimu 2 tugenda mu gwakusatu bonna eteekako ojja kufa biviireko naddala bireke kuba kati nze nfuna okuva mu event sozimanya nga abantu bakola emikolo motoka ozimanya ng'ate eriyo ne bizinesi endala zesijja kubuulira amamotoka fayiro zolaba ziri awo ezo zo bizinesi nina ebiyingiza bingi biwerako naye olabika nga sente zo weeziri naye kampiseewo kino lwaki gwe byokola byawukana ku bagagga abalala obikolanga ggwe ekyo sijja kukyogerako kubanga buli omu yamanyi bw'atambuza obulamu bwe famire yange nene nnyo kati nina okuyiiya ennyo nakati nyinza okufubutuka wano nondaba nga ate nkoze emiddala gya capati nga baŋŋambye ndi mulimu ejjamba seera mulimu gwe nnyomanze yogera ku ngege nga sinnakuta gye mwalya n'omwami katolubwama engege eyo munewe katolubwama bannaye mumuleke musajja tumuleke wagenda n'omuyingiza mu bagagga ne bamukubira mwagala nnyo kubanga mu bantu bonna mwe nga mmaze okujingajinga obuvidiyo bwammwe ye musajja yankubira essimu naŋŋamba oliyoda ne mwandi waka naŋŋa kanzijaawo najja okuŋŋumya okwogerako nange naŋŋumya ne tuvaawo waka ne tugenda ku kyennyanja engege yamwe ne bajogera nti teri mugagga jayongege busiru kakati nkugamba eki bwe mba ndi ekyennyanja kyange lwaki nkikweka waliwo omukama waffe omu yalinganga anywa obuugi ng'awuuta yamala n'abagamba naye obuugi bwange nfa buugi si bwammwe lwaki munjogerako mundeke empomero obuugi bwange kati nange mundeke empomero engege yange twali mu ssanyu ku foundation nkute kubanga bo obudde bulayika butukutte foundation nkyakuŋŋaanya bintu bye ŋŋenda kugaba naye nga ŋŋenda kugaba pads okusinga nzisaasanye naye nsooka beeruweero eyo ku buko ye ŋŋenda okusooka mbawe pads nzire kuba Masaka ngende nga ntambula bwe nti Masaka tobajjeeko nnyo wadde bakunyiiza banyiiza naye nkyabaliko bannange abawagizi bange abalwasa events mwebale kumpa mirimu n'abakirabu Tavern Kick mbaagala nnyo mube bagumu kireka bajja tuggula tuddemu tudigide abalwasa events mwebale akasente mumpadde mba neebase nti owaaye twagala mega tent owaaye twagala butebe mwebale nnyo mwebalire ddala tetugera kwa tusuka wano mugagga ababbize bannange era wano wemuteera ayina emirimu emitongole gyagendako sono lw'embeera tugenda kubanga tubata naye tujja mweyongeza wanaabeera bwekipya kuba kati nerabikanga ye platform yokka kati gyoyina nga yo jja kujjoyogera kyonna kyowulya kyoyagala watali kusonseka mu bigambo wano oba wali ddoboozi libeere nga lituuka ate eri abannayuganda abangi abatulaba sonze lujja katonda abankumira ali paka programu enaddako. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home,
hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.